engalo bene yasala kweke ey'emyaka enkaaga mu mukaaga katonda amwazise obulamu. Omazaalibwa Bugano Ssaabasajja. Batugambye oyimba n'okuyimba. Nedda. Tuyimbiramu Ssaabasajja Kabaka akayimba kamu. Twesimye nnyo, twesimye nnyo olwa Buganda yaffe. Ekitiibwa kya Buganda kyavaada naffe kati tukikuumenga. Owulira otya nga Ssaabasajja Kabaka akusiimye munange kumpi sirina ebigambo kubanga okufuna ejjinja ery'omuwendo okuva mu mikono gya king gya Kabaka Ssaabasajja ate omuntu agambe ate weebaza bwebaza sebo tweyanziza siimye nnyo munange kubanga saasuubira okufuna ekirabo ng'ekyo eky'omuwendo naye okukifuna mu mikono gye kinkutteko mu bulamu kinkutteko mu mutima era nsiimye nnyo kyamuwendo mungi nnyo 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 simanyi oba nyinza okukyogera ntya but I really appreciate it and I'm thankful from my heart for that deep honor. Omuntu ayinza okwebuuza Oluganda mwaluyiga mutya? Munnange Oluganda mbadde nduyiga mpola mpola nenjiga ekigambo kimu n'ekigambo ekirala mpola mpola n'okusanga nti ngezaako okulogera naye bingi sinabyiga nkyayiga era. Yes. Bwakabaka ndi musawo sebo nkolera mu Mengo Hospital ndi musawo wamannyo ono ye mukyalo wange Lynn Nampijja Chapman tuli wamu tulina abawala baffe babiri Nakimule ne Nanteeza tubeera Mengo Hospital era gye tukolera era tuli ba staff member of our Life Ministry Uganda. Life Ministry at a lay involvement for evangelism. Kyankwatako mu mutima neewuunya kubanga Kabaka waako ekintu munange kyakuwulo mungi amaze ebbanga ki mu Uganda bati ono emyaka 40 najja mu 79 binaise ng'afuga. Oyina emyaka emeka? Mpazize emyaka 7. Najja mu buvubuka kakati nkuze. Dokita, lwaki weegomba kusigala mu Buganda emyaka gyonna nga ate abamu abaddugavu beegomba wano? Munnange anti mpulira nti byenkola biyamba. Kubanga ndi musawo w'amannyo najja nga abasawo b'amannyo batono tetuli bangi nnyo kakati naye mu myaka egyo twali batono nensanga nti waliwo emirimu egyetaagibwa era mpulira nti kyenkola abantu bakisiima era kyetaagibwa kale nendowooza kansigalewo embeere wa mugaso eri abantu. Lwaki tewazimba ddwaliro lyo? Munnange mbadde nsanyuse okubeera mu Mengo mu ddwaliro ly'Emengo kubanga tuli babuliza ebyenjiri era okubeera Mengo era babuulira njiri tuli ba missionary tukola mu Life Ministry Uganda nga babuliza ebyenjiri. Wavaawo okujja mu Uganda? Ndi fembi tuli ba America. Nazaalibwa mu Texas, yazaalibwa mu Michigan. Netusinkana wano mu Africa twali tutambula ku baasi mu conference ya Life Ministry netusinkana era mukyala atera okugamba nti oba oyagala okufuna omuntu tambula mu baasi olabe kyosa. Dokita, omuntu wagamba tambulamu ng'Omuganda tutambuliremukko. Ng'Omuganda oseba olowooza nti nkimanyi. Oluusi bakwata ono naye waliwo agamba ate okwatayo kyebakola. Dokita tuli yebisibwe Owaganda. Kakati ngenda katono ngenda mpola mpola kusoma Luganda naye mwami wange amaanyi Luganda mulungi nze katono Okay. Ogezaako. Amanya gugwana. What's your name?
Nze Mama Nachimuli over Omuchiala Lean Chapman. Yeah. Over Ateni. Akakola Muhoima Banyero. owulira otya nga Emyaka Biri Bisatu. 1989 to 1991. Yeah. So tewegomba kuddayo mu nsi yo? Museo. Like in your country? Don't you feel like you want to go back in your country? We do every 2 or 3 years. But you people are very good. That's why we stay here. So Yeah. are you gonna stay here for the rest of your life? Probably. We're waiting for the Kabaka to give us some land. Hey! I'm just joking. Hey! What are the challenges you faced in Uganda? There's not so many because I was in Banyero for 3 years, so I got. kumpi abiri mu etaano naye nga naliwo ng'omuwulu nga nsaba Katonda ndage omuntu naye mbeerawo okumala ekiseera nga simulaba naye ono bw'oba ng'azze naye ntandika kuligera yeye munange otugedde owulira Basebo na Banyebo. Yes. Tukwagala Yesu. twagala nnyo Yesu Naye mu kwagala Yesu oveneda abuuza nti Yesu nammwe Tuli balokole. Muli balokole. oveneda. We are. Hey. Okay. Mukama yebisibwe. Amen. Aha.